y'okwagala because tulese kino nga kigenda tuzimbira okutuuka ku kwagala kye tugenda okuba ntwogerako. Soko gyewo buno waliwo eyabuuza ku chanaawo kosi bye babuuza bibeera bingi naye nnondamu nti mu ggulu mwali mwogera lulimi ki? Nti lulimi ki lwe lwali lukozesebwa mu ggulu eyo? Kakati mu ggulu nze nga we mba ngenzeeyo era nga ensi ey'omwoyo, nze mu ggulu nja duyita olulimi olw'okusaba oba language of prayer, olulimi olw'omutima, kubanga nze ne wembeera wano essaawa zino malayika najja ne mulaba ne waatuula eri nsobola okwogera naye ng'abalala tebawulira, naye nga njogerera mu mutima gwange ye n'amanya, ate naye nanziramu nze ne mmanya, naye nga ne abantu bendimu tebasobola kutegeera. Kati ne mu ggulu buli wamu w'otunula bw'oti mu mutima gwo n'omuntu ne bw'omulengera eri wala n'akubuuza otegeera, ne woba otunudde eri n'akuyita otegeera, ate otegeera ni akuyise, kubanga eri waliyo kwegamba obulamu, amagezi okutegeera ebisukkuluma ensi eno. Era kye nategeera nti omuntu waba yakatuuka mu ggulu, kati nga nalabako abaali bakatuuka, era we baali bakatuuka nga bavudde wa Aburahamu, nalaba nga Musa, Moses abasisinkanye, newe yabasisinkana nafuna okutegeera mu nze nti Musa yali ayagala kwogera nabo naye nga tebannategeera bulungi okuwuliziganya okw'omu ggulu. Era Musa yabayita ne batuula awantu awali ebimuli n'abanogera ebibala ku miti egiri emabbali w'omugga, naye nalaba we baamala okulya ebibala nalaba nga bafunye okutegeera okupya okw'enjawulo. Kati nga kitegeeza kye nafuna mu ekyo nti ebibala biri gy'okoma okubiryako oyongera okutegeera ab'eggulu, n'otegeeranga bo, n'owuliziganyanga bo. Era n'ekirala kye nategeera nti mu ggulu buli ekiriyo kiri mu matiryo ya kitangaala, naye ekitangaala ekyo buli omu engeri gy'ayakaayakana eyawukana. Ekitangaala ekikyasinzeeyo okwaka era ekikyasinze okuba pyuwa, oyo ye Kristo. Naye w'olaba ekitangaala kiri ofuna okutegeera mu ggwe nti ago ge magezi agasingayo mu nsi ne mu ggulu, era ky'ekyomuwendo ekisinga mu nsi ne mu ggulu. Era omanya nti ategedde ekyo afunye okutegeera okusingayo kwonna. Kati ne bano abalala b'ebitangaala bonna buli omu namulabanga naye nga nfuna okutegeera mu nze nti ekitangaala ekyo kyalinga kikwatagana nnyo n'ekipimo ky'okwagala n'ennyonta omuntu gy'aba yalina eno ku nsi. Ekyo nafuna okutegeera mu nze. Kati w'obeera eri okuwuliziganya oba okwogera, olulimi lubeera munda mu ggwe, kwegamba olaba bulabi n'otegeera, era omanya nti ono akubuuza, omanya nti Katonda agamba kino, gw'otegeera butegeezi, kubanga kwegamba kale eri entegeera yayo si eya wano ku nsi. So basically tetulinayo eri simaani nimi nti luno lunyankole, luno lukiga, luno luki, otegeera butegeezi. Kale kati then girawo ddala nekino wadde tubadde nagambye sigenda kibuuza naye kigirewo ddala. Waliwo omusajja okwo ali ku channel okwo abuuzizza ekibuuzo kino emirundi gyonna nti mu ggulu eyo baali mu reesi ki, abantu abaliyo reesi ki, bazungu, bafirika, baki, okitegeera. Kibuuzo ekyo akibuuzizza nnyo, yagze ne mu text messages zange era nakyo n'akimbuuza. Kati njala tukijjewo tugende mu maaso. Baki kuba yagambye lwaki akibuuza mbu ku ye tuyinza okiranga ekibuuzo ekiri awo ekitewo kityo, naye ku ye okusinziira ku faith mbu gy'alimu ansa wanaagifuna kyamaanyi nnyo gy'ali. Kakati bantu ba Katonda balungi, nali mpuliddeko omuntu omu ng'abuuza Mukama waffe Yesu Kristo ebibuuzo nga ndi kumpi awo,
naye omuntu eyali amubuuza yamubuuzanga ebibuuzo bingi eby'enjawulo bye nawuliranga nga bamubuuza nga Mukama waffe Yesu Kristo amuddamu. Omuntu oyo yabuuzanga Mukama waffe Yesu Kristo, nalabako Mukama waffe yali akyali kuno ku nsi ne ndaba omuntu ng'amubuuza ebibuuzo. Ate nange we nagenda eri mu ggulu ne mbaako okutegeera okw'enjawulo kwe namanya. Kakati mu ggulu abantu bonna bo omubiri gya kitangaala, teri muddugavu, teri mweru, naye waliyo okutegeera okw'enjawulo. Kakati wano ku nsi Mukama waffe yabuuza wano ku nsi Mukama waffe baamubuuza ekibuuzo. Olina n'amugamba Mukama wange, nzikiriza nti ddala omwoyo wa Mukama oba omwoyo wa Katonda ali wamu naawe. N'amubuuza, yasooka n'amubuuza nti, nga tetunnakutuuka ku ekyo, yasooka n'amubuuza nti lwaki we twali tutondebwa ffe tebaatuwa ebiwawaatiro ng'ebinyonyi? Naffe singa twali twaweebwa ebiwawaatiro twali badde tubuuka. Omuntu n'abuuka n'ava mu kitundu ekimu n'agenda mu kitundu ekirala. Era omulala n'abuuza n'agamba naye, lwaki bwe wali otonda, lwaki naffe tewatutonda nga tulinga ebyennyanja, ng'omuntu asobola okubeera mu mazzi n'ava mu nnyanja eno n'agenda mu nnyanja endala? Abantu bano abaali babuuza baali bamaze okukkiriza nti Mukama waffe ddala Katonda era alina obusobozi obwa Katonda. Mukama waffe we yasiriikirira n'abatunuulira, yasooka n'addamu ono eyagamba nti lwaki naffe tetulinga byennyanja tetubeera mu mazzi. N'amugamba nti ekyennyanja ekyo newankubadde kiri mu mazzi, n'agamba naye obulamu bwakyo kiwangaalira awantu watono. N'agamba naye omuntu asobola okutambula olugendo oluwanvu okusinga ekyennyanja. Bw'atyo Mukama waffe bwe yakiddamu, n'agamba omuntu atambula olugendo oluwanvu era asobola okutuuka mu bifo bingi okusinga ekyennyanja. Bw'atyo ekyo bwe yakiddamu. Then ekyebiwawaatiro era Mukama waffe n'ayogera n'agamba era nga we kiri ku kyekyennyanja, newankubadde ebinyonyi birina ebiwawaatiro era bibuuka mu bbanga, naye omuntu atambula olugendo luwanvu era atuuka wala okusinga ebinyonyi ebyo ebirina ebiwawaatiro. Era mu kiseera ekyo omuntu omulala we yamubuuliza nti naye lwaki yatonda abantu nga tuli banjawulo, abalala baddugavu, abalala beeru? Omuntu oyo bw'atyo bwe yaleeta ekibuuzo kye, naye ng'abantu bano baalinga babuuza kwagala, kwegamba baalinga munda mu bo bamwagala nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Kati bino baabibuuzanga nga babuuza olw'okwagala kwe balina era nga tebamubuusabuusa. Era Mukama waffe yaddangamu ng'alina kasimayiro eri bo, yaddangamu ng'alina kasimayiro. Era ku luno lwe yaddamu kino yalina n'abaana abato abaali batudde okumpi awo nga baagala nnyo musemberera, kuba abantu baaleetanga ebyokulya. Abantu bajjanga nnyo, buli omu ng'oluusa luli aleetayo n'akalabo amuleetedde. Kati bambi yawanga nnyo bano abaana abaatulanga okumpi naye. Kati bino byegamba ku olwo waalingawo abaana abatudde awo kumpi. N'amuddamu ng'amwenya n'amugamba nti nga bw'olaba empeke ez'ebijanjaalo. Era Mukama waffe ekiseera ekyo waaliwo ebijanjaalo kumpi awo mu kisero. N'amugamba nga bw'olaba ebijanjaalo. Era we yabyogerako baabitunulako we byali. N'agamba ebijanjaalo ebyo mulimu empeke eza langi ez'enjawulo. N'agamba ye ng'omutonzi ayagala nnyo okutobeka langi ez'enjawulo nga bw'olaba ebimuli. N'abagamba nga bw'olaba ebimuli, ye ayagala nnyo okutobeka langi ez'enjawulo. N'abagamba ekyo kiri mu ye mu kikula kye okubeera ng'ayagala langi ez'enjawulo. Era bw'atyo n'abantu ekyo nga tetulaba ku bijanjaalo, kuba nti waliwo empeke eza langi ez'enjawulo. Ekyo kiri mu ye yakyagaliza kibeere mu bitonde eby'enjawulo, era kye kyamusikiriza ateeke mu bitonde eby'enjawulo. N'agamba nti agenda okutonda omuntu, yali ekyo yakitadde dda mu nkola okutonda ebintu ebirimu amabala ag'enjawulo era ng'abiraba nga birungi n'abisiima. Ne bwe yatonda omuntu n'asalawo naye babeere nga balina amabala ag'enjawulo. Era waliwo ekiseera ekimu nga si kwolwo olunaku,
waliwo ekiseera ekimu we namulaba ng'abuulira ekigambo kya Katonda, era we yali abuulira ekigambo kya Katonda nzijjukira ekiseera ekimu we yalagira abantu basirike. We abagamba basirike n'abagamba mwali badde musirika, naddala olw'obulungi lw'abano waliwo abaali batudde mu maaso, abantu abo baali baddugavu nabalaba ngaffe Abafirika, n'abagamba olw'obulungi bw'abano abawuliriza n'obwegendereza, era nalaba abaali batudde mu maaso abaddugavu baali bawuliriza nga tebagala kigambo kyonna kibayiteko ku byayogera mu kamwa ke. Abaddugavu kyengezako kugamba nti abaddugavu bangi nabalabanga ng'abuulira abantu, nga mulimu abeeru mulimu n'abaddugavu bangi nabalabanga. Ekyo si muggulu kitangaala. Muggulu abantu bayo bonna bakitangaala, era nayo n'ebitangaala byakayakana engeri za njawulo, era bavaamu ebitangaala eby'enjawulo. Ate abantu kiri ekitangaala bambadde n'ebyambalo, naye ng'olaba ebyambalo matiryo waabwe wa kitangaala, n'emibiri gyabwe gya bitangaala, naye ng'emibiri gyabwe girina obulamu, n'ebyambalo birina obulamu era biyimba n'ennyimba. Ndowooza ekyo tukijjeewo. Ekirala nayo kyenjala tujjeewo kuba munne we tubirekayo bayinza okugatubuusabu, tetusoma mu comments, tetujjaayo bibuuzo byabwe. Ekirala kyennandibadde infact nga kyo nandibadde nkibuuza mu kusooka luli waŋŋamba ati wagenda mu ggulu nti ye Katonda afaanana atya? Woba omunnyonnyola oyinza munnyonnyola otya? Wakati nze wondaba osobola okunyonnyola Sami afaanana wati ne wati ne wati. Katonda okusinziira ku ggwe afaanana atya ku kyewalaba oba kyokyalaba nakati? Kakati ayagala okutegeera Katonda, kyennyinza omugamba kye kino nti kati ffe wano ku nsi amagezi ge tukozesa okutegeera gava mu bwongo bwaffe, tuyinza okugiyita head knowledge. Kakati omuntu bw'agenda mu ggulu, eyo head knowledge, amagezi gaffe wano ag'oku nsi gali munda muno mu bwongo. Aga amagezi nago mwoyo iffe ge tukozesa okumanya n'okutegeera ebya wano ku nsi. Naye bw'otuuka mu ggulu aga amagezi oba togakozesa, wabula bw'otuuka mu ggulu, kati nze wembaako kyentunuulidde wano ku nsi, aga amagezi head knowledge ag'omu mutwe ge gatandika okuŋŋamba nti lino jjinja, luno lwazi, gwe mwami Sami, kwegamba ago magezi gaffe ng'abantu, head knowledge. Ne ag'oku nsi era ge gamu agatuyamba mu ssomero we tusoma ebitabo n'okutegeera n'okukolagana n'abalala. Naye omuntu bw'agenda mu ggulu, aga amagezi gaba si ge gakola gokka, tweyongerako wisdom, naye nga nago mwoyo. Tweyongerako kwegamba nga bw'olaba bw'osoma Isaaya 11 olunyiriri olwokubiri, boogera ku emyoyo egy'enjawulo, nga waliwo omwoyo w'okumanya, omwoyo w'amagezi, nga bw'olaba spirit of knowledge, wisdom, omwoyo w'okutegeera understanding, ne wabawo might and counsel, ne wabawo fear of the Lord, naye nga gyonna giva mu mwoyo wa Kristo, the spirit of the Lord. Kati omuntu bw'ogenda mu ggulu, emyoyo egyo gitandika okukubulira ku by'omu ggulu. Bw'otunuulira ekintu kimu bw'oti, nja kutuuka ku kiri ky'obuuzizza, naye kirungi mbawo omusingi guno. Mu ggulu buli kintu ky'otunuulira, spirit of wisdom ng'ekubuulira ku ekyo, spirit of knowledge ng'ekubuulira ku ekyo, might and counsel of God nayo ng'ekubuulira ku ekyo, the fear of the Lord ng'ekubuulira ku ekyo. Kati ekintu kimu ng'okitegeerako ebintu bingi nnyo 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 nnyo. N'olw'ensonga eyo, kati ebintu ebyo tebisobola kujja mu bwongo bwaffe ng'abantu, wabula ebintu ebyo bisobola okujja mu mutima, kubanga mu mutima Katonda yateekawo eternity, kubanga Katonda waatuula mu mutima. Kubanga we tusoma mu kitabo kya Omubuulizi, Ecclesiastes chapter 3 verse 11, wakulaga nti Katonda yateeka eternity in the human heart. Version endala zigamba the whole world, mbu Katonda yagiteeka mu mutima, naye ekituufu version ezigamba nti eternity Katonda yagiteeka mu human heart, mu Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Kati awawali human heart
Katonda yateekawo eternity weewatuula ebintu ebingi ennyo ebitasobola kubeera mu bwongo. Kati omuntu oba ogenze mu ggulu ebintu by'olaba tosobola binnyonnyola bantu bonna kuba tebisobola kujja wali we birina okutuula okuggyako oyo eyateekebwateekebwa n'ateekateeka omutima gwe bisobole okugendamu. Kati kitegeeza Katonda kyali sisobola kinnyonnyola kyonna abantu ne bakitegeera wabula ŋŋenda babuulirako bafune ekifaananyi. Ekifaananyi ky'osobola okutegeera kati nze we nalaba Katonda waali. Ekisooka kye nnyinza okugamba nti bw'oba tonnatuukawo olaba kitangaala eky'amaanyi ekivaayo. Era w'okiraba otegeera nti awo kitaffe waali oba wasangibwa. Naye gy'okoma okutambula ng'ogendayo ekitangaala ekivaayo kyeyongera obungi newankubadde mu ggulu bwa kitangaala naye olaba ekitangaala eky'enjawulo. Naye ng'ekitangaala ekyo kiringa ng'ekiva wansi ne kyambuka wati ne kispreadinga bwe kiti. Era nze we nasooka okugendawo nalaba nga ekitangaala ekyo gy'okoma okusemberawo ebitangaala bivaamu nga birimu langi ez'enjawulo naye ng'olaba nti ebitangaala biramu ate ne bitandika okuvaamu amaloboozi ng'ebitangaala bijja biti nga bivaamu amaloboozi naye ng'amaloboozi gajjirako ne oba ŋŋambe okukankana kwegamba nga w'osemberawo owulira nga buli ekivaayo eddoboozi likuyingiramu nga lirina obulamu nga lya njawulo. Naye ng'amaloboozi gano gali biki googera biki sawundi yaki? Kati amaloboozi gano nga galinga agamu galinganga gye walise nga battle cry naye ng'ate ya ssanyu. Simanyi oba ekyo omuntu ayinza nga battle cry naye nga ya ssanyu nga kwegamba amaloboozi g'abantu bwe balimbye ku lutalo oba nga bagenda mu lutalo naye nga bayimba lwa ssanyu oba olw'okuwangula olutalo naye ng'abantu bangi nnyo nnyo ng'ensi yonna nga bayimba. Gafaananamu amaloboozi g'amazzi amangi agayiika. Ate n'ekirala nafuna okutegeera nti Katonda waffe kitaffe w'atuula. Ekitangaala ekyo nakiraba naye nafuna okutegeera nti ekitangaala ekyo bw'osembera kiva mu ye. Era n'ekirala nafuna okutegeera nti bw'osemberawo otandika okumanya nti naye is a being ngaffe. Naye is a being nti alina omutwe, alina emikono, alina amagulu. Olaba nti is a being ekyo okutegeera okufuna. N'ekirala otandika okutegeera nti ekyo ekitangaala kiva munda mu ye. Ate otandika okutegeera nti ekyo ekitangaala ekyo osobola okigoberera n'oyingira munda mu ye. Ate ofuna okutegeera nti eggulu n'ensi biri munda mu ye. Ate otandika okutegeera nti munda mu ye gye twali. N'ekirala ofuna okutegeera nti ekyo ekitangaala eky'amaanyi ekivaayo otandika okumanya nti ensibuko y'ekitangaala ekyo kwagala. Era nze we namutunulako bwe nti emyoyo gyatandika okumpa okutegeera nti ekyo ekitangaala kiva mu kwagala. Era nafuna okutegeera nti ekyo ekitangaala okwagala kwe kusooka ekitangaala ekyo ne kifuluma mu kwagala. Kati ate mu kitangaala ne mufulumamu obulamu. Era nafuna okutegeera nti buli w'olaba ekitangaala ekyo wabayo okwagala okuwaniridde ekyo. Ate n'ekitangaala ekyo kiba kiwaniridde obulamu. Nafuna okutegeera nti kitaffe kwagala era Kristo kye kitangaala ky'ensi kuba ava mu kwagala, ava wa kitaffe. Era Kristo bwe bulamu ava mu kitangaala. Kwegamba nafuna okutegeera nti kitaffe okukakanyako ffe tusobole omumutegeera aleme kujja mu maanyi ge gonna. Kwegamba ekitangaala kye eky'amaanyi kyafulumamu kwegamba ye kwagala naye okukakanyako amaanyi ge ffe tusobole omumutegeerako ye kwagala yafulumamu ekitangaala ffe kye tusobola okulaba kye bakakanyizaako amaanyi ge. Kati n'ekitangaala ne kifulumamu obulamu naye nga buli ekifuluma kikkakanako tusobole okumutegeerako nga tetusobola mumutegeera wali mu bungi bwe. Era nafuna okutegeera Kristo yajja nga kye kitangaala nga kwegamba yalinga nga Katonda nga yekkakanyiza nnyo kubanga okwagala kwafulumamu ekitangaala ne kifulumamu obulamu. Era nafuna okutegeera nti bw'osembera ku ntebe ye avaamu ebitangaala ebingi nga birimu amaloboozi nga bifaananamu nga bw'olaba ekyokulabirako ekitono kyalibadde nga rainbow. Naye rainbow erina kala ntono wali kala nnyingi zivaamu ziti. Era nafuna okutegeera nti
ensonga lwaki yatonda peacock ekinyonyi ekyo peacock bo bakiyita batya mu Luganda erinnya ndayika sirimanyi bulungi naye abawuliriza bamanyi peacock nafuna okutegeera munda munze nti yatonda peacock ng'agezaako kutulagako katono waatudde bwe wafaanana kati peacock bwe yanjuluza feather zaayo emabega nekola bweti ndowooza okitegedde bwekola bweti bw'ogitunuulira bwoti kabonera katulaga nti katonda waatudde wavaawo ebitangaala bingi ennyo era wolaba design y'ekintu ekyo era neetegera nti peacock eyina ebintu eyina design ku yo nga amaaso amangi kati ng'ekyo kitulaga nti katonda waali agezako tubbirako ku bitonde ebiri kumpi ne waali ebirina amaaso omubiri gwonna era neetegera nti peacock yagitondanga emabega erina ekintu ekyo ekiwanvu ekiringa ekiteeteeyi ky'abagole olaba ekiteeteeyi ky'abagole kirina ekintu ekyo ekiwanvu emabega nenfuna okutegera mu nze nga nyimiridde wali nga ebyo byonna bidduka mu nze nti yagitonda bw'atyo okutulaga nti ffe tuli bagole ffe abali ku nsi ffe tuli bagole ensonga lwaki yatonda peacock ng'erina ekintu ekyo ng'ekiteeteeyi ky'omugole era peacock olaba nti design yayo erina wano ku mutwe ng'engule crown nentegera munda mu nze nti ekyo yakikola olunaku lumu tugenda kutuula naye atugambe mmwe muli bagole era tugenda kuweebwa engule era nenfuna okutegeera nti ebintu bingi bye tutamanyiiko agenda tubuulira ku lunaku lwe tugenda okubeera ku mbaga y'omwana gw'endiga the wedding supper of the lamb era nafuna okutegeera nti kwolwo lwali tugamba tugenda kuba tutudde ku mmeeza ennene nga kuliko olugoye lweru nga mulimu amabala agafaanana omusaayi era aga kala eya scarlet nga kala eya scarlet efaananira ddala ewuzi ezaweebwa Mary we yali atunga era kala eya scarlet efaananira ddala akawero omukyala omu eyayamba abaweereza ba Mukama okutoloka era ng'akagoye ke kamu nafuna okutegeera nti Mukama ku lunaku olwo alibitubuulira era ku olwo Mukama lwalitubuulira ne material mwe yatonda omuntu kale ne kino nakyo njagala okijjewo lwaki mbikubuuza nti yaya tubijjewo once and for all tugende ku kirala waliwo yagambye nti mu mboozi gye wanyumizza engeri Yesu gye yazaalibwamu andowooza ati teyawuliddemu Egypt mu lugero simanyi ngeri gyanyiza kiyita emboozi baŋŋambye mbanzikakanyiza Katonda olugero nkiyite ntya sookompa ekitu tusobola biyita ebyama bya Katonda kuba bino byakwekebwa si bya buli omu ebyama bya Katonda bye wanyumizza ekisooka Egypt muteriimu ekyokubiri nti okusinziira ku Bible sola quotinga verse na chapter naye nti Bible eraga nti Yosefu basoma nti Yosefu yali mukazi yali musajja wa Mary era baasisinkana mu myaka gyabwe yali mukyala we ow'emyaka egy'ekivubuka kati ate ebyama bye watugambye biraga totally different kyobola abamu bagamba nti oyawukanamu ne Bible so ebyo bibiri osobola kubiddamu otya Mukama wange ekitono kyensobola babuulira nti bantu ba Katonda abalungi eno ensi ejjudde ekizikiza ebintu bingi bye tulaba ku nsi eno sitaani yabiteeseteese bigende nga bwe tubiraba bingi nnyo sitaani yabiteeseteese nga bwe tubiraba era wotuuka mu maaso ga Katonda bamalayika n'oyogera nabo weewuunya ng'ensi eno n'ogaba naye ki ekigenda mu maaso ku nsi ebintu bingi sitaani yabiteeseteese lwaki njogera bwe ntyo ti neeno Bible gye mulaba singa Mukama akulaga kuba gw'ogirabe kutuuseeko ng'ogiguze mu dduuka naye singa Mukama akulaga obungi bwa Bible eziprintingibwa n'abakyasinza okufulumya Bible abangi kati emu kampuni ezakwata contract okusinga okuba Bible bagiyita sijja jogera linnya naye ng'eyo Bible ekuba Bible ya Katonda ate yekuba neya sitaani kampani ekyasinza okufulumya Bible
ekuba eza Katonda nekuba neza sitaani. Eyo kampuni kuba Mukama yagindaga yekuba abasitaani bawamba edda e department kyobola Bible bakola translations ne bakyusa kino ne bakyusa kiri ne bakyusa kiri kubanga bo bagina mu ngalo zaabwe era bali mabega wa sijja byogera bina naye njagala kulaga nti goba wesiga Bible sitaani agenda kukwata akunyweze kubanga bakyusa buli kiseera. Eyo kampuni etandika n'erinnya Z yekyasinza okukuba Bible printinga mu nsi yonna naye ngeri funded by aba darkness. Kati babeera bakyusa Bible kati ngezako okulaga nti mu ntandikwa ekyaliwo olaba kati woleeta Bible ebaddewo emyaka 10 n'eyaleero bye bakyusiza bingi naye kati olwo ebyasooka okuwandiikibwa emyaka 12 emabega bakakyusa byenkanaki ez'emabega Bible ojja kusangamu ekigambo Calvary olwaleero oleme kisanga. N'olw'ensonga eyo nze mbadde ndowooza era nga mpa amagezi gwe ayagala okumanya Katonda omunoonye omuzuule kuba obubaka buno lwaki tubugabana obubaka buno tubugabana okulaga eyo anoonya Mukama ayagala omuzuula twagala mulaga nti ekisooka kisoboka ate Katonda teyatwekweka kuba wawulira ebigambo bino otandika okufuna okwebuza mu gwe naye ekintu kino kirabika kisoboka kuba tebiri mu Bible ate n'obanga gw'osingayo okuwakana omutima gwo gujja kusigala gugamba ebintu ebyo bituufu era ojja gatagata ogambe naye bino mutayinza bijja mu bwongo ate nga njagala kukubuulira ensonano eriggwawo bino bye twogera bigenda kubeerawo era birijjukirwa essebo. Kati njagala malize nga nkugamba nti goberera ekyo ekiri mu mutima gwo bw'oba tokitegedde saba Mukama ow'ekisa oyo amanyi amazima ajja kulaga amazima okuggyako oba obuuza ng'oyagala kuwakana waliwo n'abuuza ng'ekigendererwa kye kyakubuza abo bangi abakomenti nga bambi abatamanyi kituufu nga yajja kuteekawo komenti emu ebuzeeyo abalala nga 10 ng'abadde bafunye amazima naye basoma komenti ye bagambe naye sooka oleke kirabika kiriwo ekiti kati sitaani abibabbeko bambi mpola bive mu mitima gyabwe so nga bino bireeta emirembe gy'oli bireeta okuyaayana kuggwa okumanya Katonda kubanga jjukira wano tubuulira emmeeme oyo ayina ennyonta kubanga ennyonta gy'oyina ekola oluzzi mu ggwe kati oluzzi olwo amazzi ag'obulemu we gatuula ayina oluzzi olunene agenda kufuna kinene ayina oluzzi olutono afuna kitono essebo. Kale asamikege manyagani tuli ne Kalyango Joel tuwogera ebyama ebya Katonda era buli episodes zonna ziriko ebyama bya Katonda because lwaki tubiyita byama byonna byayogera tewaliwe byawandiikibwa era ebisinga ebimu tebiyinza somewhere somehow tebikwataganamu na biri mu Bible kyolo olumu bikukonfusinga gwali eyo naye gawe nagamba nti teweefula nnyo ategeera siwo tekiri nti gwe kyomanyi we kiri tewali kyeyongerako sometimes wokoma okutegeera abalabe batandikira so wuliriza nekira kyenyinza okukozesa nti towakana nnyo kubanga byowakana olumu batobimanyi akitegeera n'okukkiriza ennyo kubi saagala nnyo omusajja wange ono mumufuule Katonda nti kakati mukulu Joel yayogedde kino yagambye kino Joel akunnyonnyola ebintu bye yalaba gwe biwulirize bitegeere noonya Katonda bikuyambe okitegedde so twebereremu ng'enjogera ennaku zino weeri njagamba JS Medical Hubs bo bali mu kujjanjaba banoonyeeko bannaye bajja kuba bakuyambira ddala okulaba ng'owona ebirwadde ebimu totuule ewaka n'ogaana okgenda mu ddwaliro nti Mukama ajja kunnyamba si kituufu ekyo si kituufu ekyo si kituufu toyinza kutuula waka n'ogamba tojja kumira ddagala nga lwaki oba olwadde genda mu ddwaliro oba olwadde genda mu ddwaliro kubanga okyali mu mubiri kale genda mu ddwaliro gende wa JS Medical Hubs bababe nga bakukolako ye tajja kuwonya ajja naye ajja kujjanjaba then Katonda tumulekere ekyokuwonya kubanga yawonya so mukubireyo kweza ennamba
ajja kuba akutaasa oba olinamu ulcers oba olinamu byotategeera ate abajjanjaba mwenna alinawo department y'abakyala then n'ey'abaami so gendayo ojja kuba oyambibwa okufuna kyoyagala okuwona then denaya events bakutimba mukama waba alina kyakutuusizzaako ng'olina maybe okujaganya pate biki byagala okukola munoonyeeko akutimbire bulungi omukolo gwe gubeere massive then n'obulango tukyabwaniriza mpozi kampiseewo kano bannange nga Unique Media wano neetaagayo kamera ekituufu kyo kinti neetaagayo kamera so yenna ayinza okutugula esingayo ne kamera twetaagaza kamera nga 2 kamera 2 naye kyonna kyoba osobodde oba oli osobola otugula esingayo tweyanziza tetukaka siina gwe nkase sikukaka negwe owulira ng'osobola otuyambisa n'otutaasa ekizibu ekyo tukimaliriza nemmanya nti kati kamera eyo tugifunye tujja kuba tukweyanziza nnyo era mukama tujja musabira akuwe omukisa kakati okwagala kati tuddeyo wali ku story gye twanyumizza eya Mark tuyigamu ki kubanga waŋŋambye nti gwe okusobola okusomesa kwagala weetaaga okusooka okunyumya emboozi eya Mark gye yakulaga ebyama bya Mark bye yakulaga then tugatiraawo kati mbadde nkusaba mukama wange tutandikire wali tukigatte then tugatte okusomesa okwagala kubanga okwagala nze nsuubira senga ffenna twali tulina okwagala senga eno ensi eri bulungi kale tutandikire awo bantu ba Katonda abalungi abantu bangi bali eyo bawulira emboozi eno abamu ne bagamba naye banange Katonda ayinza okundaga ebintu ebyo abamu bawulira ne bagamba naye ono yanoonya atya Katonda nga yamwagala nnyo bangi ne baba n'ebibuuzo eby'enjawulo kweganga beebuuza ebintu ebyo kyajja kitya Katonda yatandika atya okundaga ebintu bino njagala kubabuulira nti ekikulu ennyo mu bintu ebisinga oba byonna ebya Katonda kwagala kubanga Katonda kwagala naye okwagala kyeki kubanga okwagala kuno kukola kinene ffe tufune okubikkulirwa era tukolagane n'eggulu kukola kinene nnyo okwagala kitangaala era obwakabaka bwa Katonda bwonna mu ggulu buyitibwa bwakabaka bwa kitangaala kubanga buli ekiriyo kiri mu matiiriyo ya kitangaala naye ng'ekitangaala kyonna ekiri mu bwakabaka obw'ekitangaala kiva mu kwagala ekitangaala kyonna ekiri mu bwakabaka bw'ekitangaala kifuluma mu kwagala era obulamu bwonna bufuluma mu kitangaala kati okwagala kwe kuvaamu ekitangaala ne kivaamu obulamu era nga bw'olaba nti Katonda kwagala ne opposite yaakyo sitaani ye bukyayi nga bw'olaba nti okwagala kuvaamu ekitangaala ne kivaamu obulamu n'obukyayi mwe muva ekizikiza era ekizikiza mwe muva okufa nga bw'olaba nti ewa Katonda ekitangaala kyonna kiva mu kwagala newa sitaani ekizikiza kyonna kiva mu ye kennyini sitaani era nga bw'olaba nti obulamu bufuluma mu kitangaala newa sitaani okufa kufuluma mu kizikiza era mu ggulu waliyo obulamu bungi nnyo newa sitaani waliyo okufa kuyitirivu mu ggulu olw'okuba waliyo ekitangaala kimulisa n'olaba era n'otegeera kati newa sitaani waliyo ekizikiza kingi nti tebalaba kintu kyonna wabula babeerawo ku lwa magiki gwabateerawo kubamanyi tebalaba kati magiki gwateekawo balaba ebyo byayagala balabe tegedde era ekyokulwanyisa ekikyasinze iffe abaweereza ba Kristo kye tulina ekyokulwanyisa ekyo kwagala era ne wa sitaani ekyokulwanyisa eky'amaanyi kye bayina bukyayi nga we kiri nti ewa Katonda ng'anaakwesigiza omulimu gwe olina okuba ng'olina okwagala kungi
ne wa sitaani ng'anaakukozesa omulimu gwe olina okuba n'obukyayi bungi. Kati buli awali okwagala wabaawo obukyayi obulwanyisa okwagala. Buli awali ekitangaala waliwo ekizikiza ekirwanyisa ekitangaala, na buli awali obulamu waliwo okufa okulwanyisa obulamu obwo. Gwe buli lwe bakuleetera ekitangaala kya Mukama nga bino bye twogera, n'ekizikiza kijja kirwanyisa ekitangaala kino. Ky'ovola abakomentinga nga bawakana nga bayomba, tetulina kuba nyiigira.